eby'omubaka Anita Among bibi. Export TV gwe mukutu nkwanirizaako nnyo mulabi waffe. Kinajjukirwa nti okuva ku ntandikwa ya wiiki eno omubaka wa Uganda Speaker Anita Among oba abamu ku mwaka zaka ya AAA ebintu bizze nga bimubijjirira era nga byatandika mpola ate emmotoka ate bigenda bizimbagatana era nga wenjogerera essaawa eno leero olunaku lwa leero lwa 2 ennaku z'omwezi 19 naye omubaka lwabadde lunaku lwa Sunday n'amuteeka ku home arrest ng'era ffenna tukimanyi mu ggwanga nti egimu ku misango egimuteesaayo buli buwanguzi nga twadde tusuubira lwakubanga ate amawulire gatandise okuva mu nsonda ez'enjawulo nti nedda eyo just kwekwasa bwekwasa nakugambye Export TV gwe mukutu subscribinga sharinga story tuke ku buli muntu kigenzo okuzuuka ku mawulire agava mu nkuubo ngenda kubanga obutambi nawo obulabe nga bagamba nti bino byonna ebyokwekwasa nti motoka sente n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo nti omubaka ebyo byonna bateekawo biteeke kuba nti bamusibirako wabula ekinyusa ekituufu nga bagamba mbu nti abadde ategeka kujjako mukama we kubanga agamu kugava mu nkubo gagamba nti mu bimu ku bye basanze mu nnyumba ye ng'oggyeko obuwumbi 2 mu cash bakwatiddeyo ebintu nga emmundu nkola ya Muisirairi ebimu ku misango emirala egyamusibiddwako kugamba nti bagadi be nga wenagamba nti gavumenti yakuwa abakuumi abapoliisi yagenda mu kitongole kya security ekya poliisi n'agamba bano so and so bonna baritayalinge era n'akikola forcefully ne baritayalinga babadde ba personal bodyguards be nga yabeesasulira tebakyayambala uniform ya poliisi n'emmundu ze bakozesa nga tezikyali za poliisi eyo byonna ngenda kubanga nkuwa katambi akabinnyonnyola so nkusaba kikola ekintu kimu kyokka atanawa subscribe nga kikole njagala osharinge ku story eno etuke ku munno atanawa kugimanya atanawa kumanya bigenda maaso mu ggwanga kubanga kyolina okumanya nti ebya Anita Among bibi nga ogenda okulaba kanteke yakatambi mukalabe namu obuzibu bwa Anita Among nti ng'ovuddeko kuba nti mubbi abadde atandise okutunula mu swaani ya mukama we era ng'ayogera mikwano gy'abamuwetoolodde bakimanyi nti ono gye bujja agala kwesimbawo kuba pulezidenti kakati ne bagaka tukozese obubbi bwe tumukwate ku nkoona otherwise ababbi bangi abaali badde basibibwa nga tebasibibwa so kati ono bwe buzibu bwabaddeko ngo laba structure za NRM atandizo ziyingira kinga ne babulirako nti gye bujja eyo njagala nange entebe eyo ennene okugiyingira kati kyovudde olaba n'ekitongole kati bwe kuba kulwanyisa nguzi ekitongole kya IGG kiriwa kubanga kyekisaanidde era kyekivunaanyizibwa ku nsonga zino IGG namuwandikira emirundi 2 namugamba okunoonyereza ku nguzi eri ku paalamenti neyeebuzaabuza mu kiseera ekyo Honorable Betty Kamya neyeebuzaabuza ne kati ne ku kino mwalabi IGG yavuddeyo n'agamba nti twafunye ebbaluwa tujja kunoonyereza si be bali mu kunoonyereza Chief of Defence Forces yali mu kunoonyereza CDF bw'obuvunaanyizibwa obubwo n'amagye gaffe kukuuma butebenkevu okulaba nti tewali bazigu bayingira mu ggwanga lyaffe ne kaakati be bali mu kunoonyereza ku nguzi lwaki kubanga First Family balaba nti family ya M7 balaba nti kati ono abadde ayagala kujja kwesimbawo kuba pulezidenti bano bo bakirabanga ekyabwe era M7 bw'avaako oba mutabani oba ki balabanga obusika kati kyovudde olaba bayingidde nnyo mu nsonga eno otherwise kaakati ne Muhoozi abantu bonna abamwetoolodde babbi abawedde emirimu abamu babatwalako ne mu kooti n'omulabanga bwakukuluma n'agamba nti ono mukwano gwange Honorable Mawanda lwaki bamusibye naki bamusibye kubanga yeetaba mu kubba ssente y'omuwoomusolo lwaki toyagala bamusibe kati kikulaga nti si just kulwanyisa buli bw'enguzi otherwise gavumenti eno yonna baali badde mu kkomera naye n'ekirala Muhoozi ekifaananyi kye kyali kyayonoonekera ddala mu bannayuganda yawamba abantu n'abatwala mu basement n'akuba ono alumbye amaka ga Honorable Kyagulanyi n'akuba mukyala we n'abiteeka ne ku social media ng'abyewanyisa kugamba abantu bonna nga bamutunuulira ng'omuntu omukyamu
kati agezaako kwegula ku bannayuganda abalage nti kati yenze awumya omutwe mu kulwanyisa enguzi. Wafuuka ddi omulungi ssebo? Idi Amin Dada bwe yawamba obukulembeze mu 1971 n'atandika bw'atyo nga bw'asiba abali baminisita b'Obote ono abadde abasente b'omusolo noono n'abasiba abantu tebakyamuukirira, naye kalaze entuufu zaamala ne zivaayo. Kaakati nabula bannayuganda temukyamuukirira nnyo nti kaakati Mwai Muhoozi bw'ali mu kulwanyisa enguzi kusookera ddala si buvunaanyizibwa bwe. Kale ye kye yalikoze actually abapoliisi be baali badde basiba ne batwala mu kooti IGG yalina okuba nga atambuza ensonga zino, naye kati agezaako kubeegulako abalage nti yalwanyisa nguzi. Sinzaga nti waliwo ekiseera ekituufu n'ekiseera ekikyamu ekyokulwanyisa enguzi. Enguzi weeberera olina okuba nga erwanyisibwa. Kati bbanga lino lyonna letuze twogera ku bintu bino, abavubuka ne beekalakaasa ne babasiba abamu bakyawera ennemba n'emisango egyo gyonna, lwaki tebaagirwanyisa mu kaseera ako? Baali tebakimanyi, of course baali bakimanyi, naye boolyawo nga tebannatutegeera nti ono eventually ajja kwagala okwesimbawo ku ntebe ennene. Kaakati kumukuba ku nsolobotto, naye enguzi yo erina okulwanyisibwa mu kaseera konna. Obaani nebino ebyokugamba nti bano mbasonyiye, kati Mwai Museveni yagamba IGG bano ababbi bagendeko mpola, bonna obalemerako ssente bajja zitwala ze babbye ebunaayira, waakiri kaakati bazireka wano ng'alinga awagira enguzi. N'abali n'agamba nti bano ababaka bonna basonyiwa, lwaki obasonyiwa ng'ate nabo beetaba mu bulyake? Kati kikulaga nti si nguzi yokka, musango gwa Anita Among si nguzi yokka, yesu obubbi namba emu, kubanga ebyo tuze tubyogerako, naye omusango omulala gw'alina kwe kutandika okulaga ambitions nti gye bujja ayagala kwesimbawo ng'omukulembeze w'eggwanga. Kaakati kyekimuleetera ebizibu. Waliwo n'obuntu obutonotono, abamu bayinza obuyita obutono naye bulaga sigino. Yali atuuka e Kololo ng'alina bodyguard abambadde amasuuti abaddukira ku mmotoka ye. Ebyo bizze bikolebwa ku na head of state ne vice president nga bitebimukolebwako, naye kati speaker kwegamba ng'alinga eyeeteekateeka ndoza ne bagamba ono nno bwe tutamukuba ku nsolobotto tulaba gy'alaga. Era nga bwe nagambye nti akanaafa tekawulira ng'ombe. Speaker ono abadde speaker abadde yeesoma nnyo bambi ng'agyewulira. Abaka ne bayimuka okwogera, gwe shut up nonsense, lumu nayimuka ne mugamba damu speaker tojja n'okutuyisaamu wano maaso newankubadde gwe mukulembeze waffe ababaka bawe ekitiibwa. Ogamba otya omubaka nti byayogera nonsense n'ebirala. Okay, kale lopu kale neetonze nga yeetonda ali mu kubalaata yeebuzaabuza naki. Juzi n'agamba mbweno last supper ne ngamba naye era bye yayogera bituukiridde ku ye. N'agamba n'ogamba opposition nagimalawo era tekyalina makulu, era mu parliament eno gye tuddamu opposition tugenda gimiramira naki, naye gwe basoose okumira yeye. Abantu bano beerabira munnange bagenda ne balowooza nti bakitalo nnyo, ne batamanya nti gavumenti eno ebakozesa olumala obbakamula mu supu yenna ne bakanyuga eri. Katusubire abalala nabo banaayiga bino. Abadde bagamba nti ffe speaker tumuwalana, amazima gamaze ne gavaayo. Ebintu bino really oba olina ekikyamu okubiwagira. Kakati twayogeranga ku contract. Speaker yagenda n'awa contract radio ye bagiyita Mama Bukedya FM ye side za Bukedya yajiwa contract ya bumbi 3 million 3.1 billion mbu ekole adverts eza parliament. Nabuuza ningamba bahise mu procurement waliyo radio stations endala nezi TV endala ezavuddeyo neziraga interest ni wabeerawo okupimamu procurement processes nti kati ono yasaanidde contract tebyaliwo. Ne ku contract eyo ng'ogitunulako abasayinize nga bamanager ba radio ye bakozi mu ofiisi ye, ono personal assistant ono akola ki, ne basayininga kulinga bamanager. Bannange bibeera bikyamu. Ne twogera ku yagenda n'ateeka fensi ku makage ag'obwannannyini agali e Bukedya, fensi y'amasannyalaze naki ya bukadde 503 ku makage ag'obwannannyini agali e Bukedya, sente za parliament. Okuli otya ebintu bwe bityo wakati gana amaka gago ga bwannannyini, si nti maka kyalikoze amakulu singa maka ga abeera speaker nti ono bwafuluma office eyo mulala agiyingira amaka ga parliament egalabirira esalawo nti kakati tuteekeyo
fence tutekeyo generator n'ebirala kati bagenda ne bagula zi generator buli emu bukadde 3 ne bazite emu bagiteeka maka ga speaker endala maka ga deputy speaker amaka gaabwe nti kakati amasanyalaze gatera okuvaako maka ga speaker ne maka ga deputy speaker kakati bwe gavaako generator ino okugendako generator ekunukiriza mu bukadde ebina buli generator ngezo sente za muwo musolo ku maka gago bwananyini zinagamba ningamba naye kakati speaker ne deputy speaker mufuna omusaala lwaki tembyekolera omusaala ne allowance ezina kina kifenna tufuna n'ababaka lwaki tembyekolera naye kati maka gammwe ag'obwannanyini ne mukola ebintu bwebityo bwe tubyogerako abo bamuwala nanaki sente buwumbi na buwumbi nga ziyisibwa ku akawunti z'abakozi mu parliament ba Chris Obore bamuteerako obuwumbi 4 billion n'agenda n'azijjayo n'azitwala maka ga speaker ono naye ne bamuteerako noono ne bazijjayo ne bazitwala eri speaker obuulyawo zaabadde aterekeyo mu basement ye n'ebirala ebintu bino bannange buno buba bubbi obw'ekika ekyawaggulu ennyo bwe tubyogerako nti tuwalana naye kati kirungi nti amazima kakati gatandise okuvaayo kakati yes ng'omuntu ndi musanyufu nti nejjeereza n'abalala fenna babadde boogera ku nsonga zino ez'obubbi mu paalamenti nga batugamba nti mmwe just speaker muwalana naki kati amazima geeyolese n'abali batwogerera amafuukuule kati balaba nabo bali eri boogera bagana ne speaker abadde mubbi nnyo nakingamba bulijjo tubyogerako nga mutulima empindi ku mugongo nti ffe tumuwalana kati kirungi nti amazima ago gavuddeyo naye sigenda kukyamuukirira nnyo nze ng'omuntu okugamba nti kakati bali mu kulwanyisa nguzi nedda kubanga bwe kiba nti kulwanyisa nguzi abanene bonna mu gavumenti eno ya Mwai Museveni singa bonna bali luzira kati ababba amabaati okuli vice president speaker prime minister n'abalala bangi nga tebali mu kkomera bateekayo Nandutu yekka ate Nandutu simuwolereza kubanga naye yagabba abeereyo mu kkomera naye si yalina okubeerayo yekka naye kati bajja kukwatako abamu abalala ne babaleka Mwai Museveni yali ekyankwanzi n'ababaka be naga nti eba n'ababaka abamu iwaawo baali bakutte mu ssente y'omusolo buwumbi na buwumbi naye bo nabasonyiwa kati ddi lw'osalawo okusonyiwa nti ono ye musonyiye ono sijja kumusonyiwa kati kikulaga nti tebali serious mu kulwanyisiza ddala enguzi. Export TV to the world.